kati abantu babadde wamera simanyi brave Raila Odinga era twandikoze ekya Kenya naye tuli batitizi Odinga si mutitizi Odinga mutitizi Odinga death is knocking on his door disturbing government nga talina kyaliko kati kyemba mulo kyombuuza kuba demonstrator bonna bagenda mu dialogue no ye yagenda mu dialogue ne banne era yasabe bali ba commissioner babazzeeko within 1 week era beetaaga yasoma gwatunda sikulapu engatto mu bulago simanyi oli mutembeeyi wanga tonne bwodduka around politician politics si wa abantu baavu oba bantu banaku n'amala obudde simanye ffe ositukamba ogenda kulwana olabye Odinga kye yabakoze kati awo polisi be yakubye tebamukwatako ne wano we bakola ba Bobi Wine basettinga situation nge bateeka mu dialogue ne government zikolera under pressure gwe no jambo simanyi bagenda kujjako Museveni nawe nove uwo muli bannaku no jango papa obo kyatagala straight bullet baba ng'okugulu kutonya ng'oddamu woowe yayi bannange era kubanga mweteeka mu bintu by'omutamanyi politics ali blind alinga mmotoka you can become a collateral damage within seconds if you don't operate well you can become a collateral damage Bobi Young collateral damage munda teri amulowoozaako bali ku maato bali mu pate mu byennyanja beeyita daddy mami Bobi Young munda machete munda bali munda Noli Odinga bwakola tayina place jagera ta yakuluto ng'abantu bavaayo kati akkirizo teesa akkiriza bwatyo we yakola noli president Kibaki bwe bakola bali bagagga they must create abaavu boyina okukozesa okufuna kyoyagala kino kijje kunze omuntu omwavu n'ataasoma bangu nnyo omuntu eyasoma obakozesa era kyokola you narrow yourself down to them nalowooza nti mumachinga chovola banga lubongeya anyumya nnyo ne bayanga mulo because he must synchronize obwongo bwa yanga mulo engeri gy'ataasoma mulo for example tonyiga no offense kati omuntu eyasoma ku Harvard nga lubongeya bw'omutuuza awali abantu simanyi ghetto speaker simanyi yanga mulo simanyi dani no magic kati it is easy for lubongeya to manipulate obwongo bw'omuntu omulala Icuri tajja musembedya kubanze nja mubuuza ebibuuzo anyige omuntu omusiru atasoma tasabuuza ebibuuzo olonda sikulapo obuuza kibuuzo ky'omuntu avudde ku Harvard kyovola bibajjudde ekamoja bayina belief nti simanyi omuntu agenda tuggulira olugi you are our blessing nga talina contribution mu government eyasoma government ne bwekyuka tayinza funamu mulimu neje emyaka enera tasigadde tasomye bebe abeekalakaasa fe ab'amatayi tetubaayo ani gwoteekamu ebyo ebyekisiru mba ku DSTV ninde mugwewo mufenzi gye nkole yes eby'omusiru omugezi yalya kati abanakenya abasiru Raila Odinga yayagala kintu eki still relevant until you die ngenda kujjako simanyi tugenda kwekalakaasa ate akedde simanyi kati ate ngenda for dialogue politics is for dialogue ng'omuntu takulimba nga nti no tejja kubaayo dialogue no nga wenkugambye ne government ziteekawo commission of inquiry to deal situations okisegeera goluba obeerera ennyumba zaffe nga tutaddewo commission of inquiry egenda otereeza ng'akajanja kakuggwa tutaddewo commission of inquiry gwakawulya commission of inquiry mmeka ezijjayo ekintu tewali bukiiko bateekawo bukiiko committee we have put a committee of 9 members to look into the matter